media yafetu kusensonga agambye amateze akwanya milioni 2.5 mu 10,000 anyway soneka nicho gama ngenda kufuuka luyimba bwaba atandise okulamentinga nti yampola it is okay nokuba yagamba nti kati mwaka mulaba nti buli wakubira nga watandika ate ngenda kuwa leero ate ekiro ate ngenda kuwa enkya naye yagamba mami we mulwadde talina yadde ekikumi kyakola ebyo abyogeranga ye munnaye naye basagala nnyo kakyulinga n'abantu it is okay mwenyini najja n'ewaka era muwulirawo mubaka gulawundi yayo ndi naye wano nazo sente zenyini mama yazimpa nozimpa nemugamba mama mpola ezo sente ngenda zikwata nzizeewo. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Oh my! Angende wano ku company we basoloza sente zange z'abapangisa kufuna kasente. Jibere kusaba. Kali nyabo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bavaawo dda naye puli alina kutina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wanji. Wawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okudabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Tewali tosiramuka. Omanya je bujja nyinzo silamuka. Ninga ndabanga omwa ngoli balina myaka emeka. Abili mwesatu nakajoza. Era joto jiweza. Ndabalinga nga 19. Wankubidde ng'okaaba kate ndaba oli musanyufu. Wankubidde okaaba kati ndaba ati oli musanyufu. Patricia. Babadde okaaba kati ndaba oli musanyufu kiki? Siri musanyufu. Toli musanyufu. Anyway, Kwasi before media tugusa ensonga nkubuuzaako nze omuzukulu wa Kalajja. Yosenzi okubeera ng'otulaba tukwaliriza tebo program zino bwe ziti tuzireeta oba oli awo gwali eyo ofunemu ekyokuyiga n'okuweŋŋana ku magezi. Patricia yakuddeko ku makya ng'akulukusa amaziga. Ne twogeramu twayogeddemu n'asalawo okujja mu kamera oba olaba nti wanaba sharinze story eno enda ofuna obwenkanya n'okuweŋŋana ku magezi so sembeza akatebe yakamwongereko obeere nga atogawo abaana abagenda okukuggayo n'okutataganya okubeera nga oba tebasobola kusirika bawulirize emboozi eno tumaye tuwe Patricia ku magezi nze muzukulu wa Kalajja bannaffe aba Wamato Estate Management betuteekamu akasente bali awo Natete ku Makai Road bakuyambako okusololeza ennyumba z'abapangisa gwe wenna Land Road ng'oliyo naye ng'abapangisa wala tebagala kukusasula kasenteko wekwate bannaffe aba Wamato Estate Management bamwe bannaffe aba Final Touch Records esangibwa Makindye gwe wenna omuyimbi asuubira okutandika okuyimba omuyimbi yatandika okuyimba naye ng'olabadde okukola hit jangu mu Final Touch Records obeere ng'ate ofuna hit waliwo offer eriwo Christmas offer nga buli muyimbi bajja mujjako nusu emitwalo 10 ate nga ekyenjawulo ekiriwo kakasa muntu yenna akolera mu Final Touch Records interview ku SB4 Media funa yabwerere kubeera nga tuyamba kututumula
nokupushinga kayimba kobukoledde mu studio yaffe no touch so bayimbi mujja mu bungi nga ofena tanaba kuggwako ze muzukulu wa Kabajja Patricia oli bulungi siri bulungi mu kutufiiriza awamu kiki microphone yeteriiko tali bulungi okutalaza kiki buzibu ki ninamuko obuzibuzibu amabega kuko nina gwe nawa ssente zange kati natuuka okuzaagala oba ntuusa okuzaagala ti mami wange mulwadde wiiki eyewedde abaddeko oxygeni yeesika omutima eby'omutima wange mubimanyi ate alina pressure kosa ne sukaali kwega buli kirwadde kaŋŋambe nti akirina kuba ne ulcers ennyini azirina nga lutandika emboozi eno waliko esaudi togadangako saudi okay waliwo gwe wawa ssente zo omuntu ono gwe wawa ssente zo oli omuyita otya yali mukwano gwange nnyo nga musajja mukazi musajja mu kumuwa ssente zino mwalina ndagaano ki tetwakola ndagaano kuba yaŋŋamba nti mu wiiki emu agenda kuba azinziriza wiiki neyitako myezi negiyitako mpaka kati zali sente mmeka miliyoni 2.5 miliyoni 2.5 wazijja nali nkola oba mbadde nga nkola ndi mutunzi baddewo ne ka business oba kale nga bankozesa naye nga nazitereka nzija nga ntereka mpolampola we bakuwaayo 2 ng'okwatako 10 ng'olitereka we batyo etegeeza wadde ng'ozisondanga wazisondera bbanga ki bbanga ddene kale nate nozikwata noziwa mukwano gw'omulenzi bino twogere nga tetulimba cause omuntu ali eyo oba asuubira okukuyamba yeetaaga amazima omuntu ono yali boyfriend yali mukwano gwe yali mukwano gwange sikenda kugamba nti naye nga yali mukwano gwange nnyo kubeera we nafuna nange obuzibu nga nkyakola mukama wange yali nga nsasula bulungi ng'era mukubira essimu namugamba omanyi nfunyemuko obuzibu nsabayo oba mpolayo emitwalo 2 ngenda kubanga kuddiza kati naye weyajja ewange naye manyi nti neera kiri kimu ye yatwala miliyoni 2 kitundu mulundi gumu tegwali mulundi gumu akakadde akamu konakamu omulundi gumu ekyanviirako muwa yali alina amayumba g'abapangisa gagage gaali gage amayumba ago gakyaliyo iye gakyaliyo kati ekitegeeza omumanyi nga wagamba nti yali mumanyi kubeera newe manyiwo kati lwaki tomubanjiza ng'ab'omukwano namubanja nebigaana nengendako ewa chairman nampandikira then nemutwalira nengendako ne bampa amagezi ga poliisi nengendayoko ku poliisi emu teyanyamba then endala nensaba ssente nga nnyingi poliisi eyasooka teyakuyambe teleke bagamba batya baŋŋamba woba tolina ssente ate era funa omuntu akweyimirira nga mukugu mu ebyo ebintu mu kumubanja wagezaako mubanja otya like wamubanyiza bbanga ki namubanjiza ebbanga ddene kubeeramu eyo wiiki gye yaŋŋamba we natandikira omugamba ne message nzirimu musimu kati wayiseewo bbanga ki kyenkana mwaka ŋŋamba mwaka omubanja ye agamba atya nja kusasula sometimes ayogera bubi mulabagana twakoma dda okuva namuwa ssente ndoza naddamu okumulaba gwali omulundi gumu yansanga ndi namutambula nga yalina wagenda nandropingako kewantu then alina nemmotoka
Biri mufumbo iye mufumbo ne takyabeera na mukazi we bayawukana. Obuzibu okubanga otulimba omanyi lwaki nteeberezaamu omuntu omufumbo ayina ennyumba z'abapangisa akola mulimu ki? Yaŋŋamba akola mu binene by'amataka bulooka. alina office. Gwe omwana omuto omusajja mufumbo ali mu by'amataka era n'emmotoka bbiri alina ennyumba z'abapangisa ate gwe omuwole. Ekyo eky'obufumbo nakimanya nga namuwadde ssente. Yali teyagamba nti mufumbo. N'abaana era nategeera nti alina n'abaana babiri nga namuwadda. Ngenda okuwulira nti n'omukazi yamwawukanako ng'omwana baakamuzaalawo ebbanga ttono. So wakoma ddi okumubanja? N'olwaleero era nzizeemu. N'agamba ati? Ng'era wagamba bulijjo ne message nzirina mu ssimu. Kandabe agamba atya? Omubanja agamba atya? Kankulage. Bamuyita ani? Ye Shafik Selunjoji. Shafik Selunjoji. Zonna zeezo. Nga ndawa ate ebintu bya laavu. Nedda bangi. Wona akubulutikinga bulutiki. Nga mubanja. Don't have now. It was a Saturday. Wano namugambanga wano mami we yatabukira oba waneno nga mujjukiza ssente zange waneno awo mami yali aliko oxygen. Wano kugamba nagamba I failed but I'm sure today I won't. Sorry if inconvenience. It was 8th November. Yakuwayo teyampa kwali kwosajja namugamba nsabayo 13,000 kyemanyi ne waneno weziri nakwata omutwalo gumu net. Namugamba 5 so zizo namugamba tetulina kyakulya nakuwayo omutwalo kwezo ssente zonna. Ko omuntu agenda asobola okwewunya n'agamba naye kuba mazima olaba nze olaba oyo kyaliwa mali amaze ebbanga ki naye yali kasitoma ng'afuukidde ddala kasitoma. Nanti bbanga ki? Twali tumaze emyaka 2. Kate nti mpaaka kaddaawo. Anyway, bali abantu ab'emitima emirungi mugaa nti kwata naye omuntu asobola okukyebuuza naga kati wagambye watuukiddwa nti kanonyeku SB4 no oyagala SB4 akuyamba ate? Ngasaba kunnyamba nga wozooyamba abantu. Nti nkuyambe ntya? Nsobola okugoberera era nga nkugobera n'okulaba vidiyo. Maama wange mulwadde omutima alina sukaali ne puresha kogata ne ulcers. Wiiki eyo twaliko oxygen ne batuuka okutugoba mu ddwaliro nga tetulina ssente lyali awo ebulenga naye nga okugenda mu eryo eddwaliro okulaba dokita okwogeramu naye oba olina sasula yabayo akasente kenalina konakona kaggwawo nekijja nga nembeera enkaluubiridde nga bangobye n'okungoba mu nnyumba nga sikyakola
kangambe nti nze abadde omutwe mu famire yange. Mami wo abeera Bulenga? Wanje Mama wo abeera Bulenga? Naawe? badde sibeera naye nga nze mpangisa. Babaza abaana ameka? Tuli abaana 3. Gwe firstborn? Iye. Ndi wo gyali? Tafaayo. Tafaayo atya? Tafaayo atya? Kasaakola ogugwe. Abeera ne mami? Kuba kati mu kwogera waŋŋambye omuntu akusuza nsula wa mukwano gwange anti kalwa kisobola inobeera ne maama omulwadde? mama mulwadde. Ki ekikusuze wa mukwano gwo nga essaawa zino ogambye tokola tokyakola, maama mulwadde which means maama yeetaaga keya? Kati ekiriwo kiriwo ekiti. Maama eri gyali apangisa. Kati we nayogerako n'oyo mukwano gwange naŋŋamba nedda mujje mukole ki mubeereko wano eno. Kati era awo we tuli ffenna. Oyo bamuyita Shafiiki embeera ya mama wagimanyi? Agimanyi kubeera mukubiri. Ye yali amumanyi mu buntu naye naye abeera eyo? Ye mama wo amumanyi? Amumanyi. Tugenda kukola otya Shafiiki? Kuba nze saagala nkulime nti ngenda kukwata ssente nziku kuba sizirina. Ereza tetujjakola nnyo puroguramu nga abantu basaba nti babasondere, sijja kukulimba kubanga abantu babikoowa. Kanze neebuuza tuti ono Shafiiki agenda kukwatibwa atya okubeera ng'akusasula? Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi. Oyagala kufunira air ticket kajangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Beba Azul Tour and Travel. Wasula omanyiwo? Manyiwo. Asula nani? Asula yekka. Then ngera ali mu kikomera. Mwenyini mwosula? Yabeera walala. Wagendayo? Nali ngenzeeyo. Wagendayo ngaani? Wani? Wagendayo ngaani? Tawali. Jasangamba bugambi nti kankutwaleko ewange kuba era oyitaawo n'ogende nga tugende ewaka. Gwe woobeera mpaka Shafiiki wasa waliwo distance ki? Si yali awo nti nnene. Ogenda mu mwaka ng'omubanja miliyoni 2.5 1,200.
kati ku mulimu weegoba baakugoba bakugoba bugobe wali okoze ki simanyi terasobola kugoba nti takubire ki kyokoze bangoba bosi oyakira ku makya nagaa nti genda kale nze kyenyinza okulowooza nti naye ntandisa obutakola olw'ensonga za maama osanga kyekyo wabeera ku maama kumujjanjaba then bosi nakugoba senga bibi era tukubye ku Shafiiki oyo enamba ye nazikuweereza sijjukira nze nkwasaganya ebintu bingi MTN Airtel nekuli okumpi 0700 The Airtel customer you're on another line. Please wait. Hello. Wanji? Omukulu gyebaleko? Na gyebale. Obulamu bulungi? Ani ono sebo? Bampita SB4. Obulamu bulungi sebo? Bulungi sebo. Olinamu kadde twogeremu? Tewali tabo mukama wange. Omukyala gwe bayita Patricia omumanyi? Patricia, mumanyi. Patricia alina obuzibu? Antuukiridde. Alina obuzibu amawe mulwadde. Ali mu mbeera mbi. Yakuwola akasente ke naye mbwoganya omusasula. Tukawongeza sente abadde abalira buli kimu. Kugenda mu mwaka mulamba kubageza sente kigaanye. Akolimba SB4 ensonga ezo zirimu ebintu by'omukwano nga omanyi abakazi naye nsabukiriza nkubireko nzeko wano wengi dakika nga 2 dakika nga 5 oba 10 nako wendi wano kaveeko bambi nkubira. I'm going to call you, no worries. Sina buzibu. Tuwata ku bloki tasobola agambe zino waneno zonna nzirina kuba we nakyusa essimu ebimu ne ngamba kambi kuba screenshot agaye ndi musonga miziremu omukwano nedda baaba temuli yadde kuba nange bwongambye bwoti kyensobola kandebe messages ekisobola okunzigira mu bwongo mwali mu relationship ngodde nga wonna mu baana ebyo nakubanga screenshot ng'essimu eri ngenda gitonda agamba ensonga zaalimu omukwano lwaki akirowesebwa ati olowooza kubeera ne weyagamba busobola ofuuka abaagundi nemugamba olina omukazi ate nti entalo z'abakazi kati waliwo message eno gyendaba do you still have that small phone that I gave you bambi namuwa akasimu kange akatono wamuwa n'essimu baali bamubbyeko essimu namugamba nedda nze nyinawo akasimu akati kanjira nkuwa olumala okanziriza kati n'omuwa akasimu era we natukoka musaba teyakanziriza olinayo ku bebe siina ngenda kubuuza ekibula
Kasi messages hizi neno. Tofaayo. So mboira bulungi nga tunyumiza ngeje mwami tinga muno omukulu. Angamba gana kunkubira kaninde simu ye. Yali customer wange. Atya. Mu by'emirimu nga ndeetera emirimu. Nze ndi mutunzi wange. Ngajja n'aleeta n'entunga. Bwetyo tutyo twatandika okukwatagana. Netugabana ennaamu. Ng'oba olumu ajja n'ampiikingako n'antwala ewaka. Bw'atyo lwali olunaku lumu n'aŋŋamba neesibeera wala mbeera awo kumpimpi. Tusobole okuba abaagalana. Nze nja kirowoozaku naye ate olina omukyala. Ku mawulire ge nawulidde kubeera yalinawo omuwala gwakwana ku gundi yeemu. Kyaliwo ekityo. Tulinde essimu ye message ne baba zo nnyingi wazikuba. Zo nnyingi. Sikiwa nti era agenda kuba. Kati waliwo message wano zenda. Waliwo waneena. Wakuba nzikudde nkobo nyingi. Waliwo you shouldn't. How cause I've already started. What's my javudde? You shouldn't. I'm by your side. Take heart, Totia. And don't let mommy know, please. Why? I'm like running mad. Voice note. Yeah, mali mbadde kyawo. Awo sijjukira na bulungi. Kale kanzi ompadde nzisome bulungi. Soma. Wala musajja yali mulaavu kubanga no message good night but I'm vomiting a lot. Sorry. What trader? Yes, Banange, what's this? I don't know, please. Okay. See you tomorrow morning, inshallah. I love you. Yeah, where is I love you? Wano waliwo I'm vomiting a lot. So chiri? Yeah. Mbadde manyi yakubye nedda si ye agenda kikameka Tasobola kuddamu kuba. kulwaki nze manyi agenda kuddamu akube Tugumiikiriza. siyo nakubye Ate unakubye ndowooza atajjeeko
Hello? Mzee nkubidde nga Omaliriza? Maliri, we can talk, no problem. Okay. Omukyala ngawe nkunyonnyodde. Antuukiridde. Nanyonnyola obuzibu bwalimu. Nagamba manja. Akubanja miliyoni 2,500,000. And surprisingly, kubanga ndowooza mbafoogera nayo bitakinawera nayo. Actually, twayogedde. Ntantokeddeko naye lwakuba I think she was a bit hyped. Agambye amanyezo bika. Akubanja miliyoni 2,500,000. Tonde yakola abakazi. Anyway, njogedde naye tubadde twogera mugambye I'm improvising. Kubanga anyway, saneleka Nicho gamba ngenda kufuuka luyimba. I'm trying to confirm. Miliyoni 2,500,000. Anyway, njogedde naye, she told me, I know Muradi. Tuzoba twayogerako ne last week lwakuba nti mbadde Muradi ng'omuntu nga ndi admitted. But that's not the money zayogerako ate tomanye ebintu ebibaamu collab issue. Yeah, in fact, naga nti takwagalangako temubeerangako mulavu Justin no It's okay. It's okay. Bakati tugira nga basajja n'abasajja. Kuba byabakazi mbimanyi. It is okay. Olaba kitonde kye bayita omukyala muno mu nsi. Yeah. It is not good to argue na mukyala kubanga omukyala kye kitonde kyasinze okubeera ekizibu ennyo. Kyova olaba ensi n'olaba etutawaanya naye ate kyo kizibu nnyo n'okusinga ensi. Ye aya mu Qur'ani egamba fattaqu dunya wattaqu nisa. Kyannyo ensi era kyannyo omukyala. So byonna byayogera as long as byayagadde it is okay. However, nabadde mugambye nti let me see, I'm trying my level best because recovering. Let me see what I can do to how best she can also sort herself. Naye my surprise ebadde ku sente zayogera ate nga agamba yampola. Which is okay wabanga kyekirowoozo kye. I think wabanga bwato bwakireeta it is okay. Ne manyi ebintu bino ebyabakyala ddala simanya ki ebiseera ebisinga si birungi okunyonnyola. Some of us we have legacies to protect. Ati wabanga bwato bwakyasaatinga that is very okay. Nze sisobola mulyaza amaanya bwabanga ayogera bwatyo nti yampola. Gwomanyi sente mmeka entuufu zakuba? Let me just cut this short. Musajja munange. Nti bwabanga bwato bwakyasaatinga it's okay. Nabe mbadde njogera naye ku WhatsApp mugambye nti for now sirina. Era last time when she called me she needed some small money. I told her sirina ako n'akasaide ke nnako nyinza okunswaza okuwa but let me see. But good enough now on here. I'm on track, let me improvise. I'm certainly sure by next week or even before I'll improvise and we make sure that it is sorted because bwaba atandise okola meeting anti yampola it is okay. Kuba ye agamba nti kati mwaka mulaba nti buli lwakukubira nga otandika mbu ate ngenda kukuwa leero ate ekiro ate ngenda kukuwa enkya naye ye agamba mami we mulwadde talina yadde ekikumi takyakola. Ebyo abyogeranga ye munnaye naye basagala nnyo kakyulinga n'abantu it is okay. Era muwulirawo mu background yayo. Ndi naye wano. Muwulidde naye ate sagalako kikyenjinga naye. Because at the end of the day, if that's what she feels, that's okay. Naye kyenyinza omukakasa nti nga bwe namugambye luli I've told her I'm improvising and I'm going to sort her as soon as I can. Kubanga nze ng'omuntu mbadde bedridden however sagala ebeera ensonga yakubeera nti gyawuliriza kubanga naye ng'omuntu yandiyagadde okumaliriza ebibye. The way she alleges nti tewali love issue oba ki is okay, no worries, tekirina buzima. Kirungi ndi mulamu naye mulamu, so let's sort this, no worries, tekirina buzima. Ebintu ambanna bitandise okuntabula era nange nsoose ne mubuuza bulungi naga nti wali mukwano gwe gw'oŋŋamba nti ate biri mulaavu. Yakubuulire it's okay, kyakubuulira probably osobola okgenda nakyo naye my surprise nze mukwogerako naye kuba saagala kwogera naye kubeera tubadde twogedde naye twakwogera n'eddakiika. Actually let me check my WhatsApp.
Let me check my WhatsApp. Nduza muindane dakika 5. Sawa ziri 10 mu kitundu 12 nekati tukola wote tona wasola muyiza teso asokave mu kibibi kya mawawe kanjanja right now nange ng'omuntu sibadde mbadde mulwadde and I've not been okay and I don't have anything on me. However, namunyo I talk to her everything but kimwakimanyi because she knows what was between me and her. There is no way I can have money in my pockets and refuse to give her. Ekituufu akimanyi lwakuba nti kati asobola obutakunnyonnyola kikituufu ani bunnyonnyole ekituufu mbadde nsaba gyakikunnyonnyole naye nga ekyo kyo I don't want her to worry. Actually it may even before kisobola n'okuba ndowooza before this week because nga bw'omanyi sente ng'ozibanja omuntu oba ozisuubira nina omuntu alina okumpa sente but it's not taking my calls naye ne bwazimpa kati I will deposit for her because I can't be there nga nkimanyi oli alina omulwadde nga nzina nesizimuwa. Ekyo nakimugamba actually even last week when we were talking lwakuba nti nange last week ate mbadde ku kitanda nga ndi bedridden but now I'm back on my feet and it is okay. Let me provide and sort that tekirina buzibu kachoganya kwogerako naye tujja kwogera naye everything is okay. Buli statement gyasaatinga agyasaatinga engaye tekirina buzibu because life has to go on. Kubanga okusinziira ku statement zaakoze kati munaye ebiseera ebisinga kirungi ku exchanginga n'abantu mu exchanges ezo tebiyinza obutanyuma ate kino kiriira tibwaba ye amaze okwasaatinga bw'atyo kale mukyendabye muyiyize kuba watuukiddwa okunnoonya. It is okay. She communicates to me. That is the bitter fact. And yes, we've just spoken. She communicates, but anga chigenda mu 1 year. Kwanza andazokola mu messages ngaza mugwa munano bwa musanvu nengo mugamba today omugamba tomorrow. Ogambe nange nja musindikirako ku messages. Bwabera nga ate that's the direction she wants to take. Messages from the It is okay if that's what she will. However, ebyo byandibadde nnyo because this is something simple that we, by virtue of the fact that we are communicating, I'm certainly sure everything can be sorted. Okay. But bw'ayagala okulaga nti ate tegamba mulimu ebintu ebitanyuma nnyo okusika muguwa as long as abantu bisobola. Andi kale mukusika mugolaba zino sente zakubanja zigenda mu mwaka obanga tulaba kusika mugwanze kyenteesa nti tugeza ofunyayo 10 ngomu yeah kuba esawa zino lwaki atuuse waneeno if the direction is taking mukulu SB Ferry bwetyo okikulu kyabena talina kwokya atya anti ayinza okwokya because omuntu bw'atandika okwaleginga statements zalowooza nti ye ntuufu ebiseera ebisinga naye nze tasobola kuwanyisiganya ebigambo oli muntu mukulu kuba nkakasa musinga ku myaka whatever she had between me and her ekituufu akimanyi bw'aba akakasa nti katonda gwasinza mulamu ekituufu akikola ki abyeganye so let her know nti kwogera byayogera because alina kyakola ki there is life after everything. Nze singa mbadde ndi muyayo oba ki singa ta communicating nange because we talk ne bwe musanga akimanyi kisobola muyitako. That's one thing she knows. So mu byonna byaleginga nga ye naye actually ne gwe nkubidde nga yakava ku simu mugambye nti owaayi olinamu sente awo osooka onsindikire ku nnamba eno naŋŋamba Shafiki nja kuddira. So to my surprise kinewunyisiza but anyway that's life. Ekyokomanye ebiseera ebisinga omuntu abeera nekyayitamu asobola okubeera desperate. Kyembagenda kukugamba nti ayinza okuba alina kyayitamu kati muyinza wonna osooka omuwoyi n'omwayo afu asooka ayite mu kyayitamu mu desperate tayotya. Let her be smart in whatever she's doing. No, Shafiki nze kyenteesa osobola okuyiiya ng'omusajja baffe basajja otaba uliriza twogedde bulungi nenkunnyonnyola nze ng'omuntu I've spent almost a month nyandi muredde ontegera bulungi but nze kenyini nza kugambye nti ki actually last week naye nomufunira sente nesiwona naye nkugambye ndi ku muzuuli. Today is a Monday and I'm on the ground to do all what it takes. Actually mugambe ne mugamba nsaba osigaleko bositovaako yes ala I don't know the recording they are coming so I'm not certain sure
kindly wait till when they come. Eh? If not, let me talk to them, then I get back to you. Okay, please. Come on. Yes, sir. Tuwade kyayogera, sorry, akasimu kabadde bit agent. Nje kinza okuneewuunyisa nti ne bw'avudde ku simu. Ani wano naye musaba ssente zange. Bw'afudde ku simu? Nze kenyini mugambye nti no, I'm improvising but I will get back to you. Ye kenyini n'angamba because mugambye currently sinaawo. Ye kenyini n'agamba blessings. So ekyo kibadde kinewunyisiza bulumisa but it's okay. Aleme kulowooza nti nze ndi muyaye, let me improvise and I'm certainly sure she's going to be sorted. Kale kasita awulidde. So just kinewunyisiza bwewunyisa ate ne statement endala zaali mu kwogerako naye tabaako kyonna kyalowooza nti oba kyoba ki sisobola okuba nti ndi muyaye just byayogera gye binewunyisiza but it is okay. However mu kyonna kyayogera I have my phone and she has her phone. Okay. Kale actually kyangu nnyo. If that is the trend she's taking, let her confirm you receive the money for her. Thank you. Because ajja kwotya. Ontegedde bulungi papa? Kutegedde. Let her confirm you receive it for her. Such that whatever amount comes, it is you to send to her. No, nze kiri ekyo gwe mweweera ssente zammwe essaaliyo. Anti-statement zaaliwo zicontradictinga. Actually, ndina wano okumpinga ewaabwe because I'm around here. But to my surprise, statement zaali mukwogera zicontradictinga. Kale sooka njogere naye. Kati bw'abanga that is that line she's taking, it is okay. Naye ndowoozezza nti I'm speaking to someone, you know, because twogedde bulungi era muganye nti no ngenda kukubbira. Anyway, to sum it all, conclude it all, tekirina buzibu. Let me see how this unfolds. I'm certainly sure because nange saagala mulabanga ali mu mbeera mbi ng'omuntu gwali obaddeko naye emirundi egisukka 10. Sandi yagadde kulaba nga ate ali bit desperate. Sandi yagadde kulaba nga ate kino simanya kiri. Naye anyway. Kale kanywere naye. Musajja agamba oli mukyala wo. Ate nawo message. Mukyala wo. Musajja molo. Kubeera nsobola n'okufunira gundi. Kati walabayo wala message njo amuweereza. Iye. Ekyo ndeera omuntu wa bulijjo aba asobola okusindikirwa omuntu. Naye. Towakana. Gwe wamugaba kwekenye nti I love you. Mwana nakuddamu akusekerera. Zembada. Mbadde nkyabiga. Bize message zembadde nsoma. Ziri badde kwa screen recording eziriko n'ezo sente zennyini. Alyoka gayimune no kati kiri weki no sente kyakisinga n'okunuma ate nga yajjambya bulungi n'ezo sente zennyini. Mama yazimpa n'ozimpa ne mugamba mama mpola ezo sente ngenda zikwata nzizeewo. Mama yakuwola akakadde akamu mwennyini yajja n'awaka mu mmotoka n'enkuba yali etonnye. Nenzirayo naninda n'okunninda kati ate muno yeewakana mbu sente zennyini tazimanyi. Sokoleke sente zewamuwola akakadde akasembayo wakewola ku maama nakajja ku maama nga weewolera mukwano gwo. Kakiba kisusseemu awo. Ngoba wakisussaamu n'enkuba yali etonye. Oli yali abadde yakuwa nsonga kye yabadde kati ne message mweziri munene yaŋŋamba muwala we mulwadde era ne waneno kankulage mu message nga musindikira binene ebifaananyi ne mugamba ojjukira lunene olunaku ne lunene. ate londo wali musindikira nati nali mujjukiza nga mugamba nze nasobola okuyamba mu buzibu naye ate nzogaana naye ate nga neewola n'okwewola ku lulu ndi amabangi yagamba muwala we mulwadde
ate ogenza waliwo otugambye nti wali tomanyi nti namufumbo nali simanyi otegedde maze muwa ssente ziri eri kati oyaŋŋamba ekyo ne ŋŋamba kasita muwalawo nga mpitidde mu bintu byali bingi era oba ogoberedde messages ezo eri gye twatandikira nze buli kimu kirina sikijjanga namu yaleeta essimu ye nange eyange eyiiyaawo alina message gyava nosindika ndaba wano wansi waliyo message bamusurprise make sure you don't ban and everything. I'm surprised in a way. Ayogeza amazima kubeera buli wamugamba agamba insha Allah tawayi kimuvaamu kimusukamu n'owomukubira essimu akugamba nkukolako najjako ino wataddemu no time kati message beera nazo kuba yo no time agitaddemu buli wagiteekamu nedda screenshotting no kati wezigyeemu just netwane ziba zigenda vaamu yes kuba zimala 24 ntaddemu baje zinaze mazira kuva mwatandikira ziri eno mu screen record anyway ebyo bigenda kunkwatako nnyo ekirungi akugambye this week ntanaba kugwako kuva dda kingamba no ekirungi nti bireesewa week ate yannaku mmeka yantinaku mmeka naku bugenda okuza buti nga week yaweddeko enamba yange ogirina nsubira nti bwewampereza message nazijjemu era ekimu okimanyi so mu mbeera eyo bwerinda wiiki nga tenaba kugwako nakati sente zojja kumama ziwazimuddiza sazimuddiza ki ekikutuusa okutuuka okwewolera engeri ye mwenyininyini gye yannyonnyolamu ate ng'akaaba n'okukaaba kiri bwe kiti singa kamado oyo kyali wange najja gyendi nga yeetaaga akakadde nga sikalina ne waabanga akaaba nze sisobola kugenda kuli mabanja munkole ki kuba kirizagana oli mwana muto oli muntu mukulu ali mu byamataka alina emmotoka 2 alina nnyumba z'abapangisa alina ennyumba erina mu kikomera kati gwe omwana omuto myaka 2 mbwajjewo ng'akaaba nga yeewola akakadde atalina wenna bizinensi tolina bizinensi anti mukama we akusasula bulungi yes naye bakukozesa naddire ku musolo nga alina ennyumba z'abapangisa alina emmotoka 2 alina amaka mbate ajje gwe omwewolere awo nakolamu obuze laavu ye yali ekuliko kuba essaawa zino gwe walina okukaabirira akuwe kuba oli muntu mukulu muwulidde mu bigambo bye akusinga obukulu gwalina okukaabirira nti munaye mami wange mulwadde mpaayo emitwalo 2 ntwale mama wange mu ddwaliro message yensanvu sagirabe nga mugamba ola mubanjazi wamuwa kitegeera so tukkirize nze tonnimba mwali mulaavu kitegeera musajja agaye nti omuntu gwe wabakuba naye emirundi egisukka mu 10 so agambye genda kusooti leeta essimu eno agambye agenda kusootinga wiiki eyo nga tinaba kuggwako platform weeri wiiki eyo kasiteggwako ojja kudda tumubanje kitegeera nga wagambye mpozi yange agenda ziwagulu naye nze sajja mwawera sente zammwe saaliyo kubanze ojja kuzinsindikira nga ndi mukawu wange kawo mmanyi naye alaze ekkuba kisate nteereka emitwalo 5 kyazirya sigala kwesembereza sente tali yange enamba yo agirina kyekimukakatako ziteeka ku ssimu yo ate lwaki aba anyingizaamu nze nje saali gyemuneze wewera sente saaliyo bino ebintu byawundi ayinza okumpereza emitwalo 5 nagana weereza 10 ola webandiisa sente zo
ye aziteeke ku ssimu yo kitegeera kwamwe mwemanyi kati sente aziteeke ku ssimu yo nze okubyawo kubenga nti nange anteereddeko kitegeera bwatu ekirungi ensonga ozireese eno kubeera ebbanga lyemubanjiriza ddene kati tuna mu kamera wo omubanje akatambi kanajja kukalaba kyemmaka sawedde nti oli wano ku SB4 Media akatambi ajja kukalaba mujjukize byonna omubanje akasenteko mugamba ateeke ku ssimu yo enamba yo agirina ewaka amanyiiwo nekinjagala nsasobola okujjanjaba maama ati gwe kuba mugambe maama gwe nina yekayeka sigamba nti ki ye buli kimu kyange era ensonga lwaki mbadde nga nkola nnyo obutaweera ze nakolanga emisana n'ekiro ku ginene emyaka gye nnina naye nga nkolerera kimu n'akasente akandinyambye ate nekawa omuntu saazi neno neetaaga naye ate sirina nawakuzijja n'ekyokulya kyennyininyini kibula nkulaza message namusaba 15 nawe olabye sente ze yampa kwezo sente zonna Nawe namukubira lwaliro kusakadda namugamba nagundi njiina noodi namugamba nsaba onyambe funirayo ntwale maama mu ddwaliro agudde yali talina maanyi naye nagenda owulira ekintu kigwa yagwa n'agwiseemu nga gundi simukuzi nefunawo ekiwero nemuyisaayisaako naye tetwasobola mutwala mu ddwaliro paka kati n'omupika obukerenda bupanado oba obupeyinikiiri n'abubeererako etuzibya tutyo olunaku buli kiro n'ogera n'omunyenyanyenyako maama olaba oba akyali ate nga naye akimanyi ya buli kimu kyange sirina kimu obubaka Shafiki bujja mutuukako kwa SB4 Media tuguse ensonga mbozi ya Patricia ogiwulidde mbozi ya Patricia ne Shafiki agamba bali mu mukwano Patricia agamba Shafiki tamwagalangako ene katekanzirawo ku side ya Patricia Shafiki aweva match nti mwizi wa mwali mu mukwano leo kibanga kituufu Patricia yakuwa akasente nga wakamwewalako bambi kamuddize mu bulungi kamuddize kubanga fena twali tubadde mu relationships nga banaba ndosoko mpele yawe nawe ozikwasa bwoti ozimuwa towanga abandi abaaba tolekeza akameza nagamba nze sifumbye nkunyenya so ambi Shafiki wakibanga kituufu nga banja sente ze kwata kasente ko kamuwe kutoka sente ko kamuwe oba mwali mu mukwano wamwere emitwa mirundi 10 ama 20 ebyo nabyo tebikola ki bakabanga kakasente mwana yatukana ekiseera ne yewula ku maama atakuwe omulwadde kati omulwadde sawa zino yeetaaga kasente fikira yakaseera walinga weetaaga owamukabirira naye yonna kyonna kyayiya mu mbeera yonna nakuwa akasente bambi muyambe sente okamuddize era zino ensonga muzisootinge
kubanze mmanyi mbanga mwali mweyagadde kubanga mwagalana mujja kuddingana wano so yiyango omusajja nga ye bwe yayiyango omukazi nawe yiyango omusajja tesiko musasuleko afu so yebyo kwesi bifa media tugusa ensonga omwa ku magezi ki mwana ono mwana muto yadda treatment abazize emyaka 24 naye tajinnaba abiri mwezi tabiri mwena mwezi tajinnaba kinene nywenze myaka nga 2 mwezi so bambi mumwe ku magezi agenjawulo akoza atya okubeera nga ava mu kizibu kinono mama mulwadde Shafiki aganye okumuwa sente kozo oli Shabani ono ye Shafiki don't know we koza bila bulenga anaitwa Jirwa bulenga assalamu alaikum bwacho ati oh iya Shafiki anyway so nze sijja kukusayira musango Shafiki naye we gukukwatira wawa wokka wakibanga kituufu alina sente zakubanja mu mbeera yonna we oba zimusuubiza busuubiza nga muli mulaavu nedda ba message sizikulaza zindaze kati aba yazinsuubiza Shafiki Shabani ola ajali Shafiki ana mwaka sente ze muzukulu wake wajja kwesi bifa media tuguse ensonga abanaffe aba wamatu estate management tuteka mwaka sente bali yawo atete ku stage ya mwana mujimu abasangibwa bakubangiza akasente kabapangisa omwana ne studio ya Fenunji yawalise Final Touch Records egati goma imbi asubira okutandika okuyimba nawe gwe yayimbako nawe akyayimba kenda eba kwera olimba kutwala 10 Christmas offer atenga akasokolera yo olimba mu Final Touch Records SBF Media ejja kuyamba ko kupushinga kayimba kanonge kwayo ka interview esanga machinde namba yesimu ere ku screen yoko nze muzukulu wakabajja ene bulungi tujja waganira weekend kasite gwako kojja kitegedde kyagenda kugwako ne mama wanje anti mama kati sawa kuba emazima mpozi ngofunye muzisa sono nagantu wayo kwata yo esi genda kwema nti Shafiki ngenda mokuse bakumigwa ku sente nakisa mama buwangazi oba agenda mudwayo mama agenda mudwayo Shafiki muita jasa solechi nawe namugweza message nga tuli mudwayo naswe nakusatu nakati mama yeziri sente ziwamujjako kakadeko yakajjawo tiza ne mama ina mwaka sente yali ayinamu ne tachayina tachayina anyway mwabale mutuwa ku magezi bambi so lokwatira omukyalo nga nayo yambeko yenze sina magezi sina plan Shafiki kasita confirm ize week eno chamanyera mwogera tusigale ku simu kisobola okugamba so mbere bulungi mweraba Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Haya, angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente. Jibere kwesaba. Kale nyabo. Kampani yasolozanga amayumba yalagawa. Baavaawo dda naye puli alina kutina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wangi, waawe nyabo.
katubanjulire wa Moto Estates Management abasangibwa Nateete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mugimu basobola okuddabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa, toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase fe abawa Moto Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Moto Estates Management.